Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange onajjo sinza obba ng'otuuliza okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Bwe njogerera abayeekera ba M23 bamaze okuba nga bawamba, bamaze okuba nga bakapukyalinga Kabamba, bamaze okuba nga Kabamba territories zino nazo bazeddiza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki abayeekera bano basazeewo okuwamba Kabamba era bwe bagiwamba kitegeeza ki? Kitegeeza nti Democratic Republic of Congo etandise okuba ng'enafuwa. Lwaki? Ngenda kuba nga nkuwa ensonga. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuuliza bale kwekumira ku mayingo gano wabula gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mwabali emitala w'amayanja mbalirizaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Bwe bukeeredde ng'amawulire galaga nti abayeekera ba M23 bamaze okuba nga basalako Kabamba. Bwe bukeeredde okuva e Bukavu mu Democratic Republic of Congo, M23 rebels bamaze okuba nga basalako town emanyikiddwa nga Kabamba. Eno nga ye key location era ye route ekwoleseza e Bukavu. Ng'oggyeko okuba nga bali mu ceasefire agreements era zino zaamenyeddwawo dda abayeekera. Njukira nti nno ba regional leaders okuva mu Dar es Salaam wiiki ewedde baatuula ne bateekawo ceasefire agreement eri abayeekera bano aba M23 ssaako n'aba Democratic Republic of Congo okuba nga basiriikiriza emmundu. Naye kigambibwa nti tawuni eno emaze okuba ng'egwa mikono gy'aba M23 forces. Ekiro ky'eggulo ku lunaku olwokuna n'olunaku olwokutaano ebiro ebyo ebibiri tebyabadde byangu erijje lino erya Democratic Republic of Congo. Abayeekera n'akabinja kaabwe bakisindiikirizza paka okugenda eri mu Southern Kivu capital ya Bukavu. So gye batunuulidde essaawa zino ba M23 abayeekera bano badvansinze era ne bayingira Bukavu. Okuwamba Bukavu eno ye end goal ya buli kimu. Lwaki? Balokolida bagamba nti okuwamba kwa Kabamba kipulesinga aba M23 okubanga b'amaanyi. Jjukira nti nno Kabamba eri mu just kilometers okwesuula Bukavu, ekibuga ekiri already nga kirabirwako nga kirimu widespread of displacements okusinziira mu kutya eri abatuuze kwe babaddemu nga basuubira eno gye bayinza okubeera safe oba zi safe areas ze bayinza okubeera nga baddukiramu ebizuka obutabakwatako. Newankubadde heavy crashes zaabaddewo ekiro ky'eggulu nga mu Katana ekyesudde just kilometers 8 okuva e Bukavu ku airport. Kitegeeza nti bano abayeekera ba M23 strategically batunuulidde aircraft eri mu Northern Bukavu okubanga nayo bagiwamba gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era abayeekera bano aba M23 singa bawamba Bukavu kijja kubeera nga kinafuya nnyo emirundi gyonna eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne forces zaabwe eza gavumenti. Era bajja kuba nga bayina restrict air access ku Southern Kivu. Ate nga aba M23 bano bongera okwadvansinga buli lukya newankubadde wabaddewo ceasefire okuva eri mu Dar es Salaam. Era aba M23 baraisinze serious question ng'ebibuuzo byewuuzibwa nti
okuva ebasalawo okusezinga fire agreement era ng'eno yasobodde okuba nga eyonoonebwa okuva eri mu South African Development Community ne mu East African Community Leaders last week eyayisibwa okuba nga abayekera bana ba M23 basezinga fire newankubadde wabadde hospitality M23 bo bagenze mu maaso n'okuba nga baadvancinga nga batekinga control mu territories mu northern ne mu southern Kivu era bamaze nadda kukapukyalinga Kabamba era eno fight egenda mu maaso mu Katana Bukavu era na bino biri ku risk okugwa mu mikono oba mu control z'abayekera bano aba M23 gwe mukwano gwange ali yampuliza olw'okuwamba Kabamba ne fight ezigenda mu maaso e Katana Bukavu nti kati okuba nga bali ku risiki kitegeeza nti nno waliwo instability nyingi nnyo mu bitundu ebyo era ku rushes ezigenda mu maaso n'abayekera bano zitaddewo okwebuuzaganya kubanga ekitundu tekikyali mu mmere tekikyali mu mazzi malongoofu saako ne medical care nabyo bitono mu kitundu kino olw'okubanga abayekera bano bagenda mu maaso n'okwadvancinga buli lukya buli lunaku naye jjukira nti nno ebitongole bino ebyatudde mu Dar-es-Salaam amawanga gano gabadde gataddewo ceasefire of which eyamenyeddwawo dda n'abayekera bano ba M23 bo bagenda mu maaso n'okukapukyalinga kitegeeza ki amaaso bagatunuuliza ku kibuga Northern Kivu kibaagala okuba nga bawamba kigende mu mikono gyabwe kubanga territories zonna zonna ne areas ne routes zonna zonna ezikutuusa mu kibuga ekyo saako ne airport bimaze okuba nga biwambibwa abayekera bana ba M23 gulooza eggwanga erya Congo ligenda kusigala litya gavumenti eno enaasigalako eya Kisekedi oba egenda kubanga emwamulwako kubanga ajjukira abayekera bano bo bawagadda nga bagamba ife okubanga tusizinga fire twagala demand zino wammanga tetwagala President Felix Kisekedi ku ntebe ya bukulembeze atejjukira ne Kagame yabakubamu debituli yagamba nti mukulembeze ono Kisekedi teyalondebwa mu butongole era wadde newankubadde avuga ekisanja kye ekyokubiri tebamulondanga is not elected leader kati nakino olaba nga kiwa abayekera bano amaanyi okulaba nga bongera mu maaso n'okuwoominga n'okuwamba territories basobole okweddiza eggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde amawanga ag'ebunaayira mulimu foreign forces zigenda mu maaso n'okuba nga zitupoyingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abayekera bongedde okulaga eryanyi kubanga bo bagazina ensonga za munda era ziri political so tebeetaaga foreign countries foreign forces kubanga zibengeejinga bo bagamba ensonga zabajja zimaliranga baba Kongo naye batya na mundu oba nakuteeseganya tunaabiwulira nja kubanga ndukuleetera obadde ku Yugi Updates TV kosinza okubanga otuwuliriza ngwayagala otwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako ddala bulungi nnyo mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi mweraba